Okyalaba okwanjula n'embaga. Kino olwawedde omugole omukyala yafulumye omulundi gwe ogwasoose yabadde ayambadde bulungi ddala era yabadde musanyufu n'olw'akaseera ke. Nange nsanisa okulaba my beautiful.
bamulamu baleese ekimuli era ng'ekimuli kino kubeerako obugambo obuwoomu bakiwa mugole mukyala kuba yabeera abaleese. Webale kulabika bulungi mukwano, webale kunyirira bebi. Mwanyinaze antumye nkugambe, aŋŋambye akwagala nnyo, ate agenda kwagala. Era aŋŋambye nkuweereza akayimba k'Omulangira Ssuuna nti teriba ligenda okuba kyankalanya. Mulire engalo ezo, mulire engalo ezo. Mugole omukyala mu kaseera mpawo kaago yatwalibwa okusisinkana omwami we gwe basisinkana mu P7. Nde Ssaalongo Daudi Ziwa. Abange engalo ezaaniriza Ssaalongo Daudi Ziwa. Ndi munnamawulire era nga nkolera ku radio ya Ssaabasajja Kabaka CBS FM. Ekyo nno mukikubira engalo mpitirivu nnyo. Oludda olulala nze mbadde chairperson akulidde ne bannange bwe tutambuzza enteekateeka ez'okulaba nti tuwerekera ku Ssaalongo Jimmy Lusiba okutuuka wano ebbajjo. Kulira engalo ez'ebbajjo. Mukadde wange njagala olekerawo okubalagira engalo kubanga ezimu ziwa omusolo batya nti banaamalirizo zikuba leveri ejja basolooza. Ezo njagala okwebaza ennyo banaffe abatulinnyidde mu musaayi etutambudde nabo abatuwerekeddeko. Bamwamu nazeekubira muzeeyongere. Nze bano benninako obulekta waali wano. Kulira engalo eza Delta TV. Ate bwe bagamba ntukole. Aha, era abo Ssaalongo Lusiba Jimmy gyakolera. N'olwekyo mukulu Ivan ne ttiimu yo tubebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe kutuuka wano. Mukande gwange omulungi gwe bali kubeera ng'okyali mutulaba Delta TV tukole nakusuubiza nti tugenda kuba nga tukutuusaako omugole omukyala banange muzungu mweru anyumye ayambadde bulungi asitudde abagenyi ab'amaanyi n'abaleeta mpaka eno bombo bajjo era yono gwendi naye sibyeta nno mugole mulungi Sharita osibyeta nnyabo bulungi nnyabo oli otya leero ndi bulungi mukwano mpise nyumye nnyo babale kusimba Sharita bampeeyo akagambo akalala akasinga okunyuma akasinga okunyuma abagamba bata simanyina kumanya kuba ndaba ekigambo okunyuma oba kiri leesi nti oba nga mpiti
Nshananya. Otukubye. Webale kusema Sharita. Webale kutuuka ku bwamuzi. Amina nyabo. Kikoze otya nnyabo? Ndozoba kubeera nti mbadde nkwatagananga n'omwami wange. N'obugumiikiriza. Kwatagana kitegeeza ki? Kwatagana kale mwina okubanga muteesa ku buli kye muba mupulaninga okukola ne muteesa ne mugamba katukole bwe tuti tukole bwe tuti mu kiseera bwe kiti tugenda kola kino mu kiseera bwe kiti waleeta ekintu kyakugambye nga gobadde tokyagala ku tayimu eyo okola otya? nga mbadde sikyagala muwabulamu ne mugamba naye omanyi mukwano kino tekyandisaanidde mu kiseera kino twandikoze bwe tuti ne bwe tuti bwagaana mbala gakkiriza kyayagadde lwaki? anti kuba ye mwami. Mwasinkana wa? Twasinkana tusoma. Nga musomera ludda wa? Twasomanga ffenna primary. Kiki? Wamufuna mu primary? Awo twali twelaba kwe kwemanya. Mu piiki? Yali P7. Nga muli mu klasi y'emu? Ennyawo. Okay, ng'atuula wa? Yetuulanga amabega eyo. Atuula mu maaso. Naye ng'okyukako? Nga otunulira bbaawo? Mu kiseera ekyo tebyaliwo. Nali sirina kye mulowoozaako. Nali nga mulaba bulabi era nga bw'onoolaba omuntu gw'osoma. Ssomero ki eryo? Baliyitanga Namaliga Primary School. Ebya relationship byajjawo ddi? Byajjawo nga tumaze senior 6. Mwaddamu ne mwesanga obeera mwasigala nga? Twerabanga ku ssomero naye nga si kwe kweraba nti twagalana. Kati twamala ne twawukana mu senior 3 nga tetukyasomeramu kuba bwe twamala primary era twesanga ku ssomero lyerimu mu secondary. Kati mu senior 3 ye n'akyusa essomero. Naye era nga tetwagalana. Kati we tumala omaliriza senior 6 n'annoonya. Kati awo ne twagala. Akunoonyeza. Yegwe gwe mbadde nize yegwe sikikkiriza nti otuuse bulira mirembe olese essuubi mu bulamu bwange amazima olese essanyu ery'enjawulo era gwe malayika wange. Omusajja waali ate nalwo talivaawo. Nange olwaleero ndi mwana. Ate bagamba nti jjajjaawo abeera muganda wo. N'olwekyo nsiba ndi muganda wo. Okusooka njagala kwebaza Katonda omwezi nga tuyingira mu Museenene omulogo waakuna enkuba tyagikkiriza kutonnya omukulaaku gwaffe ne kugenda bulungi. N'okwebaza amaka gano bwe twatuuse wano engeri gye mwatwanirizaamu ate muzzukulu wa Walusimbi n'atuwa sijja giyita ddwa sijja giyita misa naye ekyo kye yatuwadde kitutembese bulungi. Mbasaba mukwate eddobo mwevubire kyonna mutukubire engalo tukiripo. Ate gwe Salo wa Naalo webale nnyo ssebo webalire ddala byonna ku luno lwenkomawo simanyi naye nga byonna abasenga banterezezza obubadde bubulaabulamu ssebo bonna bwaterede bulamu naterezezza nkukomerawo. Congratulations. Thank you. Naye webale kujja Sharita, webale kutwagala. Okyalaba okwanjula n'embaga